Essula y'ekumi n'ebbiri Katayira anyumiza abasomi. Lukenge yaziikibwa Nassisi w'omuntu era mu bantu abo mwe mwali n'abaava gye yali akolera era nga bakozi banne bonna baasonda amabuga siringi 425 era zino zayanjulwa ne mu butongole. Wabula ku lukalala lw'abo aboofiisi abaasonda erinnya lya Pawulo teryaliko kubanga tewali yamusuunyako nga basonda so nga ate bagamba nti ndi mugezi. Era ng'okuzika kuwedde nga n'abantu bazzeeyo ku mirimu gyabwe, abakozi bonna ab'omu ofiisi ya Pawulo batandika okumutunuulira ekikijjama. Abandi nga n'okumubuuza tebakyamubuuza nga tebalina gabuuza muntu mulogo. Munnange nno nga bw'omanyi nti ekibi kikira engoma okulawa n'olwa Pawulo lwayinda ne lukamala. Era eyo gye lwayindira ne Katayira gye yalusanga. Bwe lutyo ne lulabikako ne mu miko gy'amawulire wansi w'omutwe Abatakankwenge. Mu bufunze Katayira anyumiza bw'ati abasomi be. Tuse munnammwe Kakejje n'atabula ku mbaga. Juzi Katayira wammwe bampita ayiteeyo emulago ne ndabayo lino ate eryokyanga omuliro. Omuvubuka omu mu Babulaayo yatuuka ng'asalawo kuwona masanda kyeyava aganza omuwala omulungi omubalagavu nga bakola naye mu ofiisi. Baba banaatera okulinnya akasozi Namirembe okulayiragana ate omuvubuka omulala nga naye wa mu ofiisi y'emu ne yeefuula kaggwa ensonyi ng'omwana abba nnyina n'asigula oli. Anti naawe ggwe omusomi wange omanyi nti abalungi embwa za nnamaaso. Nalulungi yeekyusiza mu kiti ng'ambazzi okugenda okutemya n'okuzibula nga yakkirizza dda okujja kamusigula mu masiga. Embaga ng'ewedde Kasigula Nalulungi yasalawo kusenguka asegulira oli gwe yasiguddeko kubanga baali bamuliraano ate ng'omukwano gwasooka kubasaza mu kabu. N'ono yalaba biri bityo n'agamba nti olimba temujja kugumaza mbiro. Gwe abagole n'abasindikira agente baasimbayo kitooke. Yalaba ekyo tekimumalidde bwe kulimisa omugole omusajja era olwali olwo Katonda n'amuvaamu oli n'amusisinkaniriza n'amutomeza emmotoka. Emulago ow'ebiwundu baamutwala aliko kateetera. Katayira wammwe nasanga omuntu yakakutuka n'okwokya ng'akyayokya. Bankyayasaamiridde n'okwennyamira mu biwoobe ebingi nga n'omutemu atuuka okubasaasira. Kyokka namwandu bye yamwogerera muwabutwa ku nkoomi era awo omutemu yavaawo kibombyambwa. Munnange nange nalaba biri bityo konze Katayira waabwe terenneeyuneka bbaasi akadde e Kampala naye nagenda neewunaganya nti nga kino kikuuno. Abatakankwenge. Olupapula lw'amawulire luno buli mukozi w'ofiisi ya Pawulo yalugula. Pawulo yekka yali taluguze naye waliwo omuzira yasala omukko gw'olupapula ng'aguggye mu katabo n'agutimba ku luggi lwa Pawulo. Mpozi Pawulo atere yeesomeko mangu. Enkeera Pawulo bwe yali ayingira mu lukuubo olugenda mu ofiisi ye yasanga embeera y'abakozi bonna nkyufu. Abantu abamu balabika nga bakyamufu okusinga bulijjo so nga ate baalina ensonga okuba mu nnaku. Pawulo yalowooza nti oluusi abantu abamu bayinza okweka ennaku mu bukyamufu. Abamu baayisanga emitwe mu madirisa ne bamulingiza. Mu butuufu abamu baamukubiranga n'ejjambo. Bwe yatuuka ku luggi olugenda mu ofiisi teyakuba amaaso nga ku mawulire agatimbiddwa. Ssebo wange ekyekango tekimanya muzira naye kiri mu ttu kata agwewo ennume y'ekigwo. Ekintu kyonna kyatandika okweyanjuluza mu maaso ge. Yategeera ekyavaako obukyamufu bwe yalaba. Yajjukira okulingizibwa mu madirisa awamu ne bujjambo. Era alaba byonna biri bityo ko ye nti wano wafiira muloge ekiwumuloka. Wabula eyalugera nti nsobeddwa eka ne mu kibira yalutuusa kubanga n'eka kiri mu ttu byamusobererayo. Yasanga eddirisa ly'emiryango liggule so nalyo yali alese alisibye bulungi. Bwe yayingira mu ddiiro enviiri ne zimuva ku mutwe, amatama ne gamuddukana, emmeeme ne musinduukirira. Omutima ne gumutundugga, olubuto ne lumutokota, entegetege ne zimukubagana. Kubanga awo we yasanga ebitabo bye nga bitankuddwa nga n'ebimu biyuzeeyuze. Ebifaananyi byonna byali byaseeyase. Yalaba namusetuse ku nnyoge ne yeesogga ekisenge naye ekyali eyo nga si kibejjo. Mu butuufu nga nyiza n'okugamba nti tewaali kantu konna kubanga buli kantu konna kaali katwaliddwa. Leero omubbi yava kubba n'ayera bwezi. Pawulo yayagala okutandulira ku bigere agendeko mu ffumbiro. Yasanga omukka gunyooka mu masiga. Ekyo nakyo yakyewuunya. Ekizula mangu nti tezaali nku ezaali zinyooka wabula empapula. Yakutamako yeetegereze okugenda okwekkaanya nga akapapula kaali kasigadde nga kakyanyooka kaali katundu akasigadde ku bbaluwa ye ey'obuyigirize. Emmeeme n'emutyemuka. N'asenda akapapula okkaggya mu muliro. Ddala yali bbaluwa ye ey'obuyigirize. Yali diguli gye yafuna e Bungereza eyamufuuyisa empewo emeketa ng'omuzira. Ebbaluwa eyamuliisanga ebikalu bitaaka. Wadde ezziga ly'omusajja liva wala naye kiri mu ttu yatandika okuyunguka amaziga era yatemera ddala omulanga ng'afiiriddwa. Aba akyali mu kweziribanga bw'atyo omuntu n'akuba koodi emiryango. Pawulo yasangula amaziga agaali gamutuuse ne ku matama. Omuntu yakuba koodi teyali mulala wabula Lebeeka, omuwala eyalinga enfiirabulago ya TN ne Pawulo mu biseera eby'emabega era ebyalinga ebirungi.
Pawulo omubbi yamuleka buggo era yatuula awo n'alowooza ekyokukola nga takiraba. Abantu bangi bajja okumukubagiza, kyokka abamu balabika nga abamusekerera obusekerezi mu kifo ky'okumusaasira era nga bakaaba maseneeko. Era waliwo n'omuntu gwe yakwatiriza ng'amugeesa n'amaaso. Mu bantu bonna be yasinga okwetegereza ng'okusaasira kwabwe kwa kungulu yali Rebeka. Okuva edda mu biseera Pawulo we yaganziza TN, Rebeka yali yeegomba nnyo omwana mulenzi ono. Era oluusi Rebeka yasoomoolezanga ddala Pawulo nga bw'amugamba nti, ye ate ffe abaddugavu ng'enziro wanditwagaddeko ki ate ng'olina abazungu ba TN? TN bwe yamala okwabulira Pawulo era Rebeka yamukomekkereza nti, TN ataakuleseewo n'agenda n'abayidde entumbwe, naye ndowooza asaaga busaazi tayinza kukuyiwa. Rebeka bwe yajja okubagiza Pawulo era yayongera okumukomekkereza nti, simanyi bano ababbi bakaggwa ensonyi n'ebifaananyi bya TN baabitutte. Ekibuuzo ekyo Pawulo teyakyagala nnyo era teyakiddamu, kyokka Rebeka yayongera okumusojja n'amubojjera ddala ku luwonzi nga bw'amuduulira nti, ndowooza era kati nnamwandu bw'omubudaabuda, bw'ate munno bw'atyo n'omuleka ttayo. Wabula musajja wattu Kirimuttu yasirikira ddala busirisi, kyokka nga muli afuuyirira kano Rebeka atera asiibule. Eky'ekitalo aba agenda okusiibula ate omugenyi omulala n'akuba koodi, yali Ssenyange era omu ku bakozi b'omu ofiisi y'aba Pawulo. Naye yava ku by'okukubagiza Pawulo ebyamuleeta n'adda mu byakubalaata bubalaasi nti, munsonyiwe okubatabulatabula, naye Pawulo olina enkwaso. Ate no Rebeka atuuseeyo ddi okuggyako nga mumpayo akacupa gundi nja kumubbirako. Awo Rebeka we yajjukira nti, maama oli kuki? Onondoopa waani yakutumye okunkuuma? Ozze kulya na kubala baana? Nandiki ye musajja ggwe. Musajja wattu Ssenyange yalaba akeetyabidde akalimu obuwuka kyava yeefukulula nti, mukazi wattu mbadde nsaaga busaazi, njogera ndimbega abagenyi makondwe. Kubanga bino byonna Pawulo tebyamuyambya kumuwa mirembe era yasiza ddala ekikkoowe abagenyi bombi bwe baamusiibula. Era amangu ddala ng'amaze okubalinnyirako mu luggya obutabanga abazze okusaba omunnyo, yayingira mu nju ne yeggalira. N'agenda n'atuula ku kitanda kye ekyereere n'okulya teyalya kyaggulo. N'otulo twagaana okujja mu maaso, Pawulo yasula atunula mbebere ng'omukulu ateetimba era alaba ekitanda kimuzitooweredde n'akifubutukako awo nga mu kinywambogo n'adda mu ddiiro lye awo n'alowooza eby'ensi eno. Yamalira ddala ng'obudde bumuzibiridde yadde nga bwali butandise okukya era musajja wattu yalaba biri bityo n'ayiyamu kugenda waabwe mu kyalo emizimu gy'ewaabwe mu kyalo gitere gimuwunyeko. Olugendo luno olutali lutegeke era yalutandikira ku makya ago. Yalabira awo ng'asituse era ng'akuŋŋaanya bubwe kinno anti omanyi nti omubbi yali amaze okumwera era nga kati musajja wattu yali yeeyaguza lujjo. Bwe yamala okuŋŋaanya obuntu bwe yajjukira nti yali talina ssente n'emu ate nga n'emmotoka ye yali ku bikondo. Kyokka Katonda yakola obwongo buyinza okukola amangu naddala mu biseera ebizibu. Bwe butyo obwa Pawulo bwatandika okujjukira buli wantu wonna Pawulo bwe yaterekanga ssente. Naye eky'ekitalo buli lwe yakwatanga ng'akwata mu lyampiki, yanoonya mu bifo ebiwerako kyokka nga buli wamu omubbi ye yali amusooseewo. Omanyi omubbi aba alina kizuuzi. Yalaba biri bityo n'akwata olukato oluwummula eby'olugendo. Naye aba atandise okubiviirako ddala n'ajjukira nti mu lwatiko olwali mu bbaafu yali ataddemu obupapula bwa ssente obuzinge. Yali abutaddemu ng'asaaga oba nabwo kizuuzi yali abuzudde. Kyali kikyagasa ki era okugezaako okunoonya? Yalwawo ng'akyebuuza. Yalwa ddaaki ne yeevaamu n'agenda mu kinaabiro. Wakati w'okutya n'essuubi n'akutama n'awammanta ng'atalina maaso n'agguka ku lwatika n'asonsekayo engalo ze. Mu kifo ky'okuggyayo ssente yakwata ku buyembe bwa kiyenje omukono gwe ne gwekanga ate n'aguzzaayo eky'omukisa ku mulundi guno ssente n'aziggyayo. Bwe yayanjuluza yasanga nga mulimu siringi 10 zokka era zaali zijja kumumala okumutambuza. Kyokka teyasigaza yadde ekuba ennyonyi bw'atyo Pawulo maze okukirimuttu n'akkirira kyalo. Pawulo bwe yatuuka mu kyalo enviiri zaamuva ku mutwe. Mu kifo ky'ebyalo ebigudde akaleka yasanga nga nsiko ze ziwunga. Okuviira ddala ku mugga n'okwambukira ddala ate olyoke ogwe mu katalatala yasanga ng'ezo ezaali enju nga zaafuuka dda bifulukwa. N'ennyumba ya jjajjaawe kaawunawo yasanga enkuyege zigikubira nduulu ng'eyali ezzizza omusango, nga n'eyali eya kitaawe bazibumbira nga yafuuka dda kifulukwa. Abantu abatonotono be yasanga ku kkubo yabalamusanga bulungi nti, musibye mukyanno bannange, naye ng'abamu bamuddamu nga bakuumirira ate ng'abalala tebaddiramu ddala. Pawulo bwe yatuuka mu kasitenseni ku kaduuka k'atabyettisse awo yasingira ddala okwetegereza ekyalo. Akaduuka k'atabyettisse kaali ka busitoowa era nga kaaseresebwa mabaati ate ng'ebisenge bya ttaka era ng'ekisasi kitudde ku mpagi nnya nnamba. Mu ddiiro awo waaliwo ekimeeza nga kuliko n'olubbobbo.
Mu lubbobbo omwo mwalimu ebiragala ebyali bifuuse ebireka. Pawulo yateebereza nti mu lubbobbo muno mwandibaddemu embalagala era teyali mukyamu. Olw'okuba ekyamuli mu lubuto kyali kifumba mutuku, yatandulula ebigere mu dduuka atera agule ku kabalagala. Naye kyamubuukako aba ayingira ati namungi w'ensowera era wemberedde olubbobbo n'abuukira awamu. N'aŋŋonga n'obusungu ng'alinga anoonya omukambwe oyo Namige amutambadde. Pawulo yakanda nsowera kuziwujja ng'afuuyirira ndiga mulere. Ezimu zaamugwa ku mimwa, endala ku bukoowekoowe, endala nga zaagala kumuyingira mu nnyindo. Yalwawo awo ng'akyalwana olutalo. Ng'amaze okululinnyako yafuna omukisa n'akaseera okwetegereza ebiri mu dduuka. Mwalimu amasa agaali gaabajjibwa mu nkoba era agaali gatandise okuwumba. Agamu ku masa ago gaali masabusa. Ku masa amalala kwaliko obuntuntu bucakalacyakala ate nga buli kinta buli. Awaali obunyere we waali ebibiriiti, we waali n'obugirita n'obudondi bw'ewuzi, we waali n'akakebe akalimu amapeesa, we waali n'essigala kaali. Ku sseddala kwaliko ekikebe ekitalavu, omwo nga mwe muli obugaati buno bw'omwana akaaba. Ekyasinga okusesa Pawulo awo awaali ekikebe omwali obugaati we waali n'obumasu. Pawulo yali akyalowolereza ky'abaagula okuzza eri emumwa, emmese bbiri ne ziva ebweru ne zijja nga zigobagana. Zize ku kimeeza, zizo zibuuse zituuse ku masa, ziyise ku bumasu, zirinnyeerinnye mu nsonda, zibuliddeyo waggulu mu mabaati. Bwe zaatuuka eyo waggulu ne zeesooza, yaleka zikyesooza, Pawulo n'atambula naye nga yeesooza.